po jako akawuwo. Abatuuze abawerako ddala mu disitulikiti y'e Kasese we twogerera nga bali mu kusoberwa nga n'abamu tebamanyi kyakuzaako olwa Nnamutikwa w'enkuba eyatonya akawungeezi k'olunaku olw'eggulo ng'ono yalese bangi tebalina wa kwegeka luba. Okusinziira ku batuuze enkuba eno eyabadde mu kibuyaga yalese amayumba g'abawerako ko n'ebirime nga biri ku ttaka. Enkuba yakutte era neetonya ng'enkuba bwetonya bulijjo naye yabaddemu enkuba n'omuyaga. So omuyaga ne gukuba ennimiro nga bw'olaba ennimiro yonna yaweddewo, olusuku lw'amatooke mulimu vanira n'ebintu ebirala, mbuzi zaafudde, enkoko. Kabagambeddewo omu ku bakaawonawo annyonnyodde engeri gye yasimattuseemu oluvannyuma lw'ekisenge ky'ennyumba ye okugwa ng'ate naye mwe yabadde wasinzidde okusaba bazirakisa okuvaayo okubadduukirira naawe okusulako n'ebyokulya. This is my house. The storm yesterday at around 7:30 came and I was seated inside. And really it was not easy. This big tree you can see here fell over the house and the whole house collapsed. Maybe give me help because the way you are seeing I'm just outside here. Everything is still buried inside here. Abakulembeze nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino Beera Cecilia balambudde ku batuuze abakoseddwa era ne basaba gavumenti okubadduukirira mu bizibu bye balimu ebiva ku nkuba ko n'amataba. In fact, we had a very heavy rain yesterday evening and it had destroyed everything. People are very, very left with nothing. Houses were taken. Banana plantations have been taken, so some people are homeless. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television.